tulina vice obulamu buli bulungi. Ekyamazima obulamu bw'omwana buli mu matigga. Nze bwe nalabyeko omwana ku makya nesiwadde maama yaze nga amwambaza ebigoye ne mwambula yenna n'empalizibwa okuyita ow'ekizindaalo tukolenga bulijjo enkola y'ekyalo kyaffe bwe tukola ey'okwedduukirira munno mukabi ye munno ddala. Akasente akawamu kennyinza okwogerako kavudde mu kibiina ky'abakyala babayita ba Faith bali mu Neighbours Association ku Spring kabadde kawamu $10,000. Akalala kensobola okwogerako kati kabadde ka inginiya ali mu kizimbe alina kalina gyazimba mu masannyalaze atuwadde $5,000 egyawamu. Akalala ka biwayiwayi 5,000 $1,000 2,000 tukoledde wamu mu kitundu ky'amayuuni ne masannyalaze wama Masandra ne ku ttaafu ne tukomaawo. Sente ezivudde ku kyalo kya Wellspring yuwa ebintu binaayitamu ne bigwa tebijja tujja bijjayo kati mubale nono omukyala nnyini ng'akuyambako balaye mugatte gatta 10,000 biki bingo liwa gattamu wali eriye. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 7 oba noti 78 29 52 Nze Sonko Muhammad omukutu gutandika tusinzira okubanga tukuweereza tuli ku kyalo Wellspring tukyagenda maaso n'ogoberera ensonga y'omwana omuwala Angel nga bw'omulaba tugezeeko mubiikako okonnalongo Angel nga bw'omulaba mwana wa mwaka gumu ne Angel yasangiddwa nga akonzibidde mu nnyumba. Omwana yazaala mwana munne ku myaka 15 omupozi wagaye bakuyita ani Viola myaka 15 Viola yali amaze okubanga ayingira obufumbo ayina nno bwe yasookamu ne busooka bugaanaawo nga bamutwala kalala oluvannyuma yama n'afuna omusajja omulala eyamusiima n'amugyeeyo n'amuleeta wano ku kibuga Kampala. Viola n'afuna olubuto ku myaka 15 16 n'azaala right now ine myaka giri 17 ayina omwana wa mwaka gumu. Banji n'embeera mugiyiseemu namukwano gwange osijja kwogera linnya n'ekyemanyi weetegedde okolera mu ggwanga lya America gwaŋŋamba bakwata na bukwasi myaka 15 omusajja n'akufunisa olubuto n'ozaala omwana naye obulamu alhamdulillah kati butambulira ddala bulungi nnyo. So weeteeke mu bigere bya Viola ne Viola eno gyali asobedde weka ne mu kibira taata w'omwana tebafuna buyambi leero tebaabawadde sente za byakulya naye njogedde n'ekkoona yaŋŋambye leero bimutabukidde n'enjala temuluma naye omwana muyala nnyo so tugeza kola ntuiza okutaasa obulamu bw'omwana. Tulina vice obulamu buli bulungi. Ekyamazima obulamu bw'omwana buli mu matigga. Nze bwe nalabyeko omwana ku makya nesiwadde maama yaze nga amwambaza ebigoye ne mwambula yenna n'empalizibwa okuyita ow'ekizindaalo tukolenga bulijjo enkola y'ekyalo kyaffe bwe tukola ey'okwedduukirira munno mukabi ye munno ddala. Kati omwana ali mbeera mbi ddala. So oluvannyuma lw'okuba nti omulanga gukubiddwa okwetooloola ekyalo bagamba nannyini mufu yakwata ewawunya nga bwe twongera mu maaso n'okuba nga tuyinza okulinda abalala okutuyambako okufuna bakkansalazi tunoonyayo kansala ow'amaanyi asobola obbudaabuda omutima gw'omuntu singa obanga gy'oli ng'osobola okujja n'okansolinga omwana ono because ono omwana myaka 17 n'omuzza mu layini n'amanya ki ekyokkola then asobola otambuza obulamu n'omwana we. Nalongo lwaki ku luno temusazeewo omwana ono mutwala mu kkomera kumusiba ne musooka mu mudaabudire eno ku Erosi ono omuwala nga mulinda ne bbaawe naye munkwate. Omuwala lwaze ekinnemeseza omutwala ku poliisi azze awaabira bbaawe butamuwa buyambi azze ku Erosi tetuyite bbaawe twogere naye asobola omuwa obuyambi alabirira omwana we ye nga yaze yekubira nduulu. Kati muli ne tulowooza nti alina omutima ogw'omwana wakuba abadde alinda za kameeza nga ye tamanyi nti omukyala alina okwekwasaganya n'alabirira omwana ate oluusi tetumanyi bbaawe kye yamugamba ayinza okuba nga yamugamba gwe tuula nze ndeete akameeza. Kati mu mbeera eyo tetupapye twala mwana muwala ku poliisi ne twagala tusooke tutaasa embeera y'omwana omuto nga singa tupapira poliisi tuyinza obutayambibwa ng'ate eddwaliro lye lyetaagisa mu kiseera kino. Taata w'omwana mulowoozako ekyokumukwata mu muggaliriro olw'okuba nti famire agiresewo tagiwa buyambi omwana agenda obulamu bw'omwana bugenda nti tebafuddeeyo ate. Era singa taata w'omwana abadde kumpi nze ngamba singa nakati ali mu kkomera kuba tugezezzaako kuba ennamba ye nga teyitamu omwami mbw'akolera Namugongo naye tulinawo enteekateeka era
yokumutwala mu mbuga z'amateeka enoonya omwami oyo tumutwale mu mbuga z'amateeka mama w'omwana asigaye n'omwana olw'ensonga alaze nti alina okwagala ku mwana naye abadde yatabulwa nga tamanyi kyakukola ensonga lwaki addukidde mu bakulembeze. Okay. Kati so oluvannyuma lw'okuba nti tutambudde ffenna okuva gye tuzze tukola programs neeno kati muyiseemu ku kyalo Naalongo ne ttiimu gy'obadde nayo Waswa mukulu ono n'abalala kati tulabe abantu bakoze batyawo then naye tulabe kiki tutandikirako akasente kanaaba kafuniddwa era tutandikirako kiddala. Akasente akawamu kenyinza okwogerako kavudde mu kibiina ky'abakyala babayita ba Faith bali mu Neighbours Association ku West Spring kabadde kawamu $10,000. Akalala kensobola okwogerako kati kabadde ka inginiya ali mu kizimbe alina kalina gyazimba mu masannyalaze atuwadde $5,000 egyawamu. Akalala ka biwayiwayi $5,000 tukoledde wamu mu kitundu ky'amayuuni ne masannyalaze wa mama Sandra ne ku taafu ne tukomaawo. Kati akalasola kanjula mu bujjuvu bwako balina kabala ne tukalaba akavuddemu abamu batusuubiza n'ebiringa ebyo. So waliwo ab'emizigo mpadde 5 mpaddeyo 1,000 waawo owedduuka onawaayo 1,000 bonna obedda muyitamu n'omwana nga abo be basingidde ddala okunyolwa era obwedda abakyala batujjako omwana ono ne batema n'emiranga. Abakyala bakyagadde nnyo ekyokutambuza omwana ono nti tujjeyo embeera y'ekyalo mbube ebintu bino badde nga babiraba ku mawulire nga balowooza biri mu byalo wala nnyo naye mbu beewunyiza okuba nga embeera eno eri ku kyalo kyabwe kwennyini. Abakyala ne banjjako omwana ne bamulera ne bakaaba amaziga ne bamuwa engoye ate ne basuubiza okuba nga balondoola obulamu bw'omwana. Zino zimuzifunye mu field gye mubadde? Tuzifunye mu field gye tubadde ssebo. Okay, kino ky'ekitabo mubadde mukozesa bakimpaddeko waneeno. Wano waliwo abantu bangi abatayinza beera nga basomebwa naye waliwo liisi gye bawandiise y'abantu eno tebawandiiseyo nnamba naye wano olupapula olusooka olindako abantu 32 bw'ogattako neeno 32 abantu sinkagamba meka 64 65 66 67 8 9 mu abantu abatakka wansi wa 7 balina contribution gye bakozeewo okutula Charles Spring 10, 5 abakyala tubebazanya baddeyo sente ezaawamu emitwalo 10 abadde aba Faith mu Spring neighborhood awo tubebaza nnyo. Waliwo ingini abadde emitwalo 5 egyawamu saba ne bagebera n'10 mmeka n'ebiddako. Tuyinza okufuna essanyu ery'amaanyi ennyo singa tuddamu okulaba obulamu bw'omwana ono ng'asobola okutuula okwavula oba n'okutambula because omwana omwaka gumu aba atandise okuyimirira. Omwana ono singa ayogera n'okwogera ebigambo ebisookerwako nga maama mpanta n'ebiringa ebyo. Wabula ate wakati nga tusonda ssente waliwo omwami gwe tusanze era atuwadde ennamba z'essimu n'atusuubiza n'ebitongole eby'amaanyi okuba nga alondoola ensonga eno n'ebigenda mu maaso. Abantu bajjumbidde nnyo era basanyukidde nnyo okuba nga tutambuza omwana ono ku kyalo. Era ne beeyama okuba nti singa maama w'omwana ne taata w'omwana baba tebaagala omwana bagenda mmuzaala. Era ne tulabula maama w'omwana abeere mwegendereza nnyo kuba singa baba bazadde omwana tajja kuba wuwo era tebajja mmukuwa. Ate naye bayinza obutamuleka ne bamutwala mu mbuga n'asibwa. Kiri gy'ali kati okulaga nti omwana we amwagala era agenda mmulabirira olw'ensonga. Olumujjako omwana yagenda mu kkomera n'omwami we kati baba banakikwasaganya bati. Kati sente zino ne dada wali emabega ziyiwaawo katebe because twagala okulaga obululu. Ne tokayongerayo totuula. Duyimirirawo mabega then ziyiwaawo sente ezivudde ku kyalo ekya Well Spring yuwa ebino binaayitamu ne bigwa tebijja tujja bijjayo. Kati mubale nono omukyala nnyini ng'akuyambako balaye mugatte gattawo 10,000 biki ngoli wagattamu wali eriye. So nga bwe tugenda mu maaso waliwo ne zino eziri wane jangu ofune close up madamu ye. Tulabe ki ekivudde ku bantu b'ekyalo Well Spring omulimu ogukoleddwa tiimu Naalongo gy'abadde nayo ono vice chairperson w'ekyalo kyaffe byala ebimu namwe muyinza obbanga ate mukopa enkola efaanaganako nga eno kasobola tumalirize mukama wange sooka vayo mu background eyo. Tulaba ate ebiyinza bbanga bitambula bitya so mbeera ya kasente waneeno tugenda laba nga bwe kinaatambula bw'oziraba oyinza okuba nga oziraba oyinza olaba nga ennyingi oba empitirivu naye bweza ntandika otemu atemu ezaawa ne Uganda zijja bba nzibu so byonna bigenda kubanga biri wamu n'ekibiina n'olukiiko olw'ekyalo nga lukolembeddwamu Naalongo vice chairperson. So Naalongo tutandikira ku ki mu mbeera eno gye tuliko kusinziira ku birowoozo bye tujje mu field n'abategeerako ebyobulamu
kizuuliddwa nti omwana yeetaaga gendako omwana mugimu emulago. Oluvannyuma lw'ekyo ng'ali mikono gy'abasawo, ebbanga lye banaabatuwadde tujja kulaba embeera gye omwana gy'alimu, nti n'abatuwa obuyambi nga bwe beeyongera olw'ensonga kubanga ebintu by'emulago era byakuteekayo ssente. Twagala ofuna abasawo abakugu, omwana abe ng'ajjanjabibwa ekyetaagisa kyonna paka ng'omwana affe Angel atusanyusizza ku kyalo. Mu bufunze nti olwaleero lwennyini omwana aba alina okugenda emulago. Kuba ye maama we yeeyamye ng'agamba omwana we amwagala era agenda mu mujjanjaba. Kye tubadde tutidde nti maama omwana ayinza omutuga kusinziira ku biriwo sigamba nti tumusalako bigambo. Ne tugamba nti oba oli awo tamwagala naye atugambye mbu amwagala era agenda kujjanjaba omwana ye kibadde kimutuusako ekyo nga talina ssente. Mu bufunze byebyo. Okay, omulago waliwo department gye bayita eya mwana mugimu. Department ya mwana mugimu eno in fact nze nali ngenzeeyo ko tubali tugendangayo nnyo tulina abaana tubali tutwalayo. Oli yazaala abaana basatu nga babalabirira naye ng'abaana babulaabulamuuko. Ne tufuna muzira kisa bamuyita madamu Mimi akali mu ggwanga lya Sweden. In fact kuna ayinako ne family eri waggulu awo. So yabayambanko bawa transport batwala mwana mugimu. Ne twagendangayo buli lwakusatu. Nesimanyi obe namba nkyagiyina tuba consulting because tugenda leero tuyinza obutabafuna kubanga balina keera kumakya ziba ziwera sawa nga 6 nga babata. Ne twagendanga buli lwakusatu. Kati I'm not sure whether program yakyuka oba teyakyuka. So ngenda kunoonya ku namba ndabo bwe tuba tusobola okufuna omuntu n'atuba program nga weebeera eri. So program weebeera ekyuse then nga tulaba oba olwokusatu ng'omwana abaako wafuna ka first aid n'okufuna ebyokulya naye ngamba omwana omuwala ono labika yeetaaga okwongera okubanga ate ayongera okuweebwa amagezi. Ekyo ate ekikoze otya Nalongo gwali ku nsonga y'abaana ate oli mukyala ate gwamyuka ssentebe w'ekyalo kino eno ono ye ogenda mukola otya. Omwana yazaala mwana munne nga tunafuna bakansala balala basinga gwe kansala asookera ddala. Omwana ono nga bwazze emikono gyaffe oledde tuli bazadde be naye mwana waffe ono muzzukulu waffe. Nze ngamba oluvannyuma lw'omwana we okubanga atereera nze ngamba olwayo atandise obulamu obupya oba tukiyite chapter empya. Omwana otugenda kwogera naye kyemulabyeko alabika ng'omugonvu kusinziira omuwala abanga tagonda bugonzi lwa misango giwona kusinziira omulala yalibadde yeekaza n'okwegumya naye kusinziira omwana omuwala ye bw'alaajana agamba yali mbeera mbi. Tugenda kwogera naye ate oba oli awo omwami we naye lwanabanga akwatibwako naye afune bakojjo babakansala abaami naye bamukwateko ayimirire olwa famire ye kuba ye defense w'ekyalo omunyiivu agamba wamukwatirako n'amugwa mu 5 ayagala mutwala mu kooti ab'ekyalo balabireko nti abaami lwoba wasizwe omwana wa munno ekyamazima oyinza n'okubanga tewamusasula ate n'otandika omubonyabonya n'omwana gwakuzaalidde ekirabo ate n'osalawo babonyabonya babiri ye defense w'ekyalo oba ekyalo okutwaliza wamu ekyamazima abantu banyiivu kuba n'omuwala ono yenyini mama Angel singa tetumukwese singa tetumanyi kyaliko. Kuba nze ntebereza nti singa bakuba Angel n'agenda mu ddwaliro etegeeza nti mba ngenda ku kitanda kulabirira omwana ate nga n'emirimu egy'enjawulo egimmalawo. Basebo ne banyabo mbufunze omuwala tumusonyiwe tugenda kwogera naye lwali baaganye tulikomawo ku mpewo oba ku mikutu ne tubanjulira Angel nti kyagaana awo amateeka gamukwateko. Tonamusonyiwa neze ndowooza Tata Angel singa ava mu Kamoli najja mpola natuukirira abakulembeze ne mufuna okwogera kubanga wana ekisooka kya byonna abantu abagoberera amateeka emisanga ayina mingi mumuyinza obutagimanya nawe abagobedde ku emisango kati kambasomereyo okwonga ebiri wano wayinza obbawo child negligence omwana atagira kirala ayinayo omusango okukyasiza okuba omunene gwe bayitawo gwa defilement lwakuba mumuyinza obutamuna kitunuulira emyaka gyatandika okubanga ayingira mu bikolwa ebiri bye muyita ebyesswanyo abasozo yali ono ali under age up to now so waliwo omusango gwa defilement okujjula ebitannajja okitegeera kati ogutayinza gubuka automatically otuukayo nayogera emyaka gye kuba already tanaba nakuweza myaka 18 olwedde ogwo abaaguyina so libadde ava mu Kamoli mu ngeri emu ebendala oba mu ngeri ya kintu kikulu ab'amateeka baba nategeezebwako bati ate nabo obutakambuwala nga defense bwakambuwadde kugamba nti tumulemere tulina okuba nti tumuteeka mu kaduukulu so nga bwe kinaaba naye ndowooza tulonde tulabe waka waasula ebyagundi bibere nga bigenda maaso ebyeddwaliro because omwana bayinza omuwa ekitanda nze wensuubira ng'omwezi okusinziira kuba mwana mugimu yabwereere n'embeera nga bwetambula wano eya Uganda no but listing olina muka akasente akakola ki koliikiriza okulaba ate ng'otambuza ebintu because nengimanyi ne weeri era nye Cancer Institute era kimmanyi tunaabanga tulina obusobozi tujja kgenda ffenna era njasaba Nalongo obeeko n'oyo oba n'omwami we tuvuge wano akamotoka tukaguliddemu amafuta tugende ku mwana mugimu tulabe omwana waali
tubeereyo obudde bwe tunaabeerayo bwe bamuwa ekitanda ng'omanya nti oba onaamwerezayo nga 5 lunaku za backup because balaka n'emmere bagibaweeyo then naye tulabe ebbanga lye banaamalayo ebyokulya bibayo eby'abaana ekinyeebwa and so on tulabe nga ate obulamu bw'omwana busobola okuba ate nga butambula bugenda mu maaso ze kyendowooza. Munnamawulire waffe omulungi wakati mu mbeera eno kati omuwala ono jjukira tumuwaggudde tutya kati muli ngamba omwami we lwabanga abadde yamukoowa ne famire ye mwana waabwe Enjo kati kuluna agenda bagoba bugobi oba omwami kati ati aba asobola okudduka kati n'egyali ennamugongo tewali amanyiyo kati omuwala ono ekitegeeza nti kati gufuuse mulimu aba yeetagira ddala obuyambi okuva ku nnyumba ennyumba erina okumusasulirwa alina okulya n'okusobola okukumirawo omwana ono kuba omwami tetumanyi ki omwami yabaagala omwami ayinza okuba nga bamufuukira ekizibu nga yayagala baffe bamuviire mu bulamu nze mu ndowooza ye ngamba omwami ono nga tetunaamufuna nekufuna ndowooza ye omuwala ono yeetagira ddala obuyambi okuva ku kulya okusula n'ebiringa ebyo n'okujjanjaba omwana aye lwakuba nti muto abamu kye bakola bayiya buyiya kati ng'ono n'afuluma eggwanga nagera n'akuba ekyeyo bwakadaama naye emyaka gye tegimukirizisa mpozi ng'omubiri gwe gunaamweyimirira olina endagamuntu gijjaba ku myaka 17 n'endagamuntu tannagifuna akyali mwana muto mu mateeka tujja kufuna abajja otuwa bulamu tulabe kiyinza kwatibwa kitya neshobadiyo taata w'omwana we bamukwatako bweba ati bwepaba omwami wenye emyaka emeka oyo abalibwa ng'omusajja gw'oli mwana kati mubale no tulinze nno mwe bakulu so omuwala yaŋŋambye nti ye omwami waamwagala bakwale tumanyi oba omwala nedda okwagalako kubaawo kwagala toyinza kuzibwagambye omwami wamwagala agambye tamuyinaako buzibu singa ajjanjaba omwana waabwe tamuyinako naye obuzibu bwamuyinako nti takola ki obuyambi bwe buzibu lwakuba tomanya ye omwami ayinza kuba nga ate alowooza kisayidde bwe buzibu obuyinza okubaawo olaba bwe bazibe buzibu maaso balebalemu awo mbeera yakasente tulabe defense obusungu bweyongedde abatugoberera tugategata ebinusu mangu tulabe ngeri tuyinza okumalira twongere obajjukiza abantu baffe nona abatulaba tukola airport pickups atambula naffe lwoba okoma wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda oba ina munagenda okutambula beera ng'omutuconnectinga tubeere nga ate tutambula bulungi nnyo tubatambuza okuva ku kisaawe Entebbe paka ewaka ewammwe ku mulyango gwaka etonnya mu mbeera yonna tujja kuba nga tutambulira ddala bulungi nnyini ddala airport pickups yes tutwala airport pickups and drops okubatwala ku kisaawe n'okubajja ku kisaawe enkuba egenda tukuba tukoze tutyawo twagala okumanya ekyalo kivuddemu naye twanguye enkuba egenda tukuba mugiraba ne tubale kino ekiriwo tubale kino tutune kino ekiriwo enkuba egenda tukuba togenda tambula mu nkuba malayo bulungi nnyo twagala okumanya ekivudde mu kyalo Well Spring wano twali tugenda okukola ki gattagatta musajja yawe enkuba egenda tukuba emitwalo emeka emitwalo 3 mu 12 okay okwebaza kugende nalonga akola okwebaza tufunye emitwalo 3 mu 12 kale ekyalo Well Spring kivuddemu emitwalo 3 mu 12 nabagambe mugenda laba ng'ennyingi ennyo wano nga bazitaddewo naye ate etandika ozitematema zijja bandini so tugenda kuba nga tubabuli ekinaba kiddako insha Allah nalongo mitwalo 3 mu 12 abatuuze bakoze omulimu gwa ttendo abazira kisa mwenna we muli twebaza n'abaana abakola omulimu guno nga waliwo embeera ey'obwetaavu leero tubadde ne Suubi tubadde ne Steven tubadde ne Mulongo Wasu ate nga yewe ekizindaalo tubadde ne Moses Kalungi tiimu yonna naye n'abatusanze mu kuba wadde batambula naffe ekyamazima ekintu kino kikutte ku mitima gy'abantu kikutte ku mitima gy'abaami kikutte ku mitima gy'abakyala era abantu bano ono omwana omuwala ekyamazima yeetaaga kusonyibwa kuba abantu bamunyigidde nnyo era obadde abantu bagamba mubawe naye tubeebaza ekyo kye mukoze emitwalo 3 mu 12 mwebalire ddala mukoze omulimu gw'amaanyi mwebala okunyamba naye munsonyiwe bakusonyiwe gwe n'omwami wo bagwe nze munsonyiwe kubanga nze
nze mulabye nsonyiwe. Kale suubi nja kweyongera okwebaza abatuuze baffe abalungi abasobodde okuba nga batubeererawo mu budde buno nga buli omu alina kyalina ne kyatukwatiddeko n'avudde gyali n'abadde ng'omutaamuze. Nja kweyongera okwebaza vayisi waffe omulungi okuba nga avuddeyo n'ayamba omuntu ng'ono n'abakulembeze baffe era ne mukulu Sonko nga munnamawulire. Nja kwebaza obuvunaanyizibwa n'okuva gy'ovudde n'ojja n'otuwa obudde okuba nga osobola okwetera ku mawulire gano amalungi. Tweyanza iki bane eno ye ttiimu ebadde eyitamu ne Nnaalongwe. Abatuuze ba Wero Spring tubeebaza olw'omulimu gwe mukoze, naye kibeere kyakuyiga eri abazadde nti mu mbeera ng'eno tusobolenga okuddukirira tujanjabe abaana baffe nga bukyali, kubanga ekyamazima nti omwana ali mu mbeera embi ddala. Mukulu Waswa abadde n'ekizinda. Sense okulaba sibo. Nebaza mukulu vice chairman kubanga ensonga ebaddewo ebadde yababulamu nga abasawo ab'enjawulo abagenda okubeera mu kitundu kye olunaku lwajjo olw'enkya olw'Essande. Omukyalo ono kwe kuli ekizindaalo ye abadde amanyi abasawo bali buwe. Omukyalo ono najja n'aleeta omwana bambi ng'azitooleddwa omwana nga mulwadde. Mwebale muyamba sente zizino yoza akavera kano mukalaba ke kali mu sente. Omanyi abantu bagala nnyo kiraba obudde bwe tulimbwa nkuba naye nga tukyamusondera sente ezo. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ttiimu era gye mulaba emabega guno okusiga osoose okuyamba ku bantu bomba mujjukira ku mboozi eya Jjajja Bbiini era ettiimu eyayitamu okumugulira sanduuko gye twamwebasaamu mu nnyumba ye ey'olubeerera. Tutegeka exclusive story Jjajja Bbiini nga wezi omwaka mulamba mu ttaka mujjaba mubiraba byonna. Nze Sonko Muhammad. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 oba noti 7 8 29 52 155.